SK Media gwe mukutu kwoli mbaniriza nnyo yonna gye musinzira okubeera nga mutulaba abali emitala w'amayanja mbebazamu ak'ensusso kubanga bannaye mufissa kadde ku mirimu gye mukola emingi ne mugaaka muteekeko SK Media mubeeko kye mulaba ekipya kino na kirimba wakasavu kanyama nate we are back with a new episode eya Matayo twino mujuni ensonga z'okwogerako leero mpitirivu naye abantu baabo babuuzeeko simanyi wabaagaliza dde omwaka omwaka nze ngenda guyingira mu gwokubiri awo nga necha yonna yeepanga buto kati bo gwabwe abagukkiririzaamu nagubagaliza dda naye abakkiriza nti omwaka gutandika mu gwakubiri omanyi emyezi gino baagifuutiika mbu 3, 29 Gregory oyo okitegeera so ne biba nga bamiriramu emyezi gyaffe so tunaatera naffe okuwekuba kubanga n'emyaka gye tuli mu sejje mituufu mwe baani mmwe abadugavu mugenda kuyingira omwaka omupya tunaatera oyingira omwaka omupya naye ffe tetuli emyaka gyaffe tubalira eri tulinga mu emyaka gye tumanyi kati tunaatera omalako emyaka 1,000 kubanga enkomerere neetera kuba kati omuzungu akulaga nti ensi eriwo billion and billion emyaka gyebaddeko kyokka ate esaawa yaleero ye muntu akwesa ebyama ng'alwana okulaba nti afuluma ensi naagamba nti enensi esaawa yonna eyinza okuvaawo nti oba wayinza okuvaawo disaster ezijja kati ensi bwe beewangadde emyaka 1,000 billion and billion lwaki emuteeka ku pressure ayagala obeera mu Antarctica akufuluma bwengula lwaki taguma kubanga era ne bwanawangaala tajja kubeerawo myaka 1000 kati ate ensi eriyo biliyoni lwaki ali ku pressure kitegeeza amanye ekituufu naye tayagala kwogera yasigala kugamba tuli 2025 omuzungu ayagala kulaga wabwadduka ku nsi anti bawaguza nti bazimba byombo okuyingira bwengula biki bikyabalemye bazimba mu Antarctica ba Jeff Bezos bali mu kuzimba empuku wansi mu ttaka almost abagaga basinga obungi nze nebadde wano nga ntunulira n'omulimu omuliro oguli mu California waliwo omukyala ava Luweero eyo Munnayuganda yazimba California sente abadde atereka mu nju omuliro bwe gwakutte gwayokeza mu sente zakakadde kamu $80,000 Munnayuganda kyokka tubeera wano nga tulaja nituga temubeere temufokasinga eyo kati oyo ye yafudde mwoyo na birowoozo na bukadde kubanga okuddamu okufuna sente ezo almost yafiiriddwa obuwumbi nga 8 n'okusoba kwegamba kabadde asavinga konna kakuta omuliro teyateeka mu banka yateeka waka teyagenza okuva mu kutwalinga ng'akasente kayidde ng'ebitundu byayidde so awo nendaba neŋŋamba nti era actually na research zengendamu waliwo ebitundu bye narabye ngenda kuba nkola tujja kuba tukola interview nga tubirimu ebitundu okulagira ddala abantu nti wano walungi kubanga waliwo amataka ge narabye nga ndina okuganguyira nga tebanaba kugalinyisa oba ng'embeera Abannayuganda mwetaaga okugula ebitundu ebimu nga tebinalinnya ate era bwe tunaabyogera nga babirinyisa n'abannakirowoozaako abantu baffe olwedde bo batumanyi bwe tukolera vidiyo ne tugiterayo bwe pane mulabu era njagikola nga nannyiniyo maze omujjako ekyapa obutatunda balala ffefe tuba tubaguza oli ayinza okubawala nga tasobola lulinyanyonyi kujja n'aweereza sente ffe ne batuwa ekyapa kye n'atusanga nakyo ffe tetulina gye tulaga tetusobola kubba kyapa so twewala nnyo okulaba disaster ezo bwe mutunuulira America embeera gyerimu omuntu yena wandibadde weebuuza America yekola enkuba ey'ekicupuli ate sisitimu yo n'oba tekinologi yo yatandikira mu California naye lwaki California tebasobodde kukola enkuba eyo ey'ebire nejja neefuwa omuliro negugira nti omuyaga oguliwo tegusobola kukkiriza America
kudda mu process era ey'okuzimba ekire kituuyane kikole bugumu oba kitegeera kuba guli omuyaga guli ku speed ya kika kya waggulu kati ogenda kikola nga gwagenze dda nga gutambuza omuliro gutuuse era n'abamerika teri muntu yakibuuziza oba ya palamenti oba mp oba munansi tanakibuuza naye nga ensi emanyi nti amerika ekola enkuba eya tekinologi naye nayo yabalemye balemeddwa n'okukirowooza nti ekintu kyonna n'abakulembeze embeera bwetabuka oba tokyalowooza nakyolina mabega kisobola kukutaasa kati kyeva olaba ngambe nti kati ng'oyo munauganda yafiiriddwa ssente yafiiriddwa ennyumba oluusi bw'osanga nga eno yabadde talinayo investment oyo agenda kufa ng'alowooza bulowooza ebirowoozo bye bigenda omububa bumukeeredde okitegeera so abanauganda nga bemulaba ba Jeff Bezos basimba mpuku ba Elon Musk bali mukasuka ebyombo waggulu baagala bawaguze namwe mulina okubeera eri sente temuziteeka ku akawunti sente muzinvesting mugule amataka ebyapa bwe at least mubituleetere ffe tujja bitere ate ffe tulagawo ffe tuli wano ku kijja mubitereke eri embeera ne bwebetabusa at least onoonya akasente ng'omanyi nti ndi mu kuzimba era tugenda kubamba bulire in case bwenaaba nfunyewo ettaka lyonna nga liri safe nga balitunda jakubamba buli Minis Glam bebakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality balina ow'abagole n'owabuli mukolo gwonna kabeggwa ayagala okushayina obushayinyi basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole basange kwa Rwa Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327 Minis Glam eyes as you like it. Enjogera yolinga agantu geyakuddayo mu mataba ganuwa gajje gatumire kati kyazeewo mu California wali yabadde akisuubira naye wakyogerako ko nti nga twayogera abantu ne batukazaako abalaba ka vidiyo ako musobola okujjukira nga Mata yayogera ku muliro mu America noyogera ne ku musisi ye Japan musisi wa Japan yaise era almost yasooka nayita nga mu 25 bwe twayogerera ku Kagame wano wetwali twogera nti Museveni bagenda deploying eri ab'e Rwanda awo musisi kwe mwezi ennaku yali ayita era oba wakamala okwogera ku Kagame wayita oba weeks bbiri naye najja n'ayogera neyeyogerera yagambira babbe musajja yagambye sebo ffe tuwagira ffe tuteekamu essente naye atwagazaaki bireke nze omanyi nsaagalako omanyi njogedde nnyo nga bakuwakanya kati kobireke nabagamba nti nayogerako nengamba nti Abanyarwanda abajja wano mbusemayo atunda wano ebikajjo ebinyeebwa bw'omubuuza nti oli Munyarwanda tagamba Munyarwanda ayinza okugamba ndi Murundi oba w'ekisoro tasobola kugamba direct bano ababuulira enjiri mbusimanyi bali wali Mukama yebazibu Museveni baba ava wano Nakasero nakoze express awo abo babeerawo okubuulira enjiri tukwate bukwasi tusibe abo balina okuddayo ewaabwe lwaki tebabitundira Rwanda wano wewali akatale tetulina supermarket wano ate katugende mu supermarket okugula ekikajjo ng'oli akitunda ku street leka naawe n'obutale weebuli so ebintu ebimu bijja kuva ku bulajagavu sina burajagavu ne bonoobanga weetegese amataba agajja kati America waliyo omuyaga kati akaliro yo nagamba nti entalo zino oba America zeerimu egenda tuuka ezenenye negambe tetukyasobola era n'olwaleero mu America eriyo abali mu kwekalakaasa nti lwaki tuli mu kulwana entalo ezitatukwatako kati bajja kuba bakyali mu kwekalakaasa wabeereyo omuyaga gugenda kutandika mweno wiiki yennyini omuyaga ogenda okujja n'akamotoka akatono gujja kuba gukasitula mu America kati ate bwe guvaako enkuba etandike nga mwemikisingamu ekirungo kya musisi kugamba we mugenda okumanyira bagiyita ani Sodoma ne Gomora we mugenda omanyira nti America ye bulijjo ye Sodoma ne Gomora empya Mukama agezaako gisaanyaawo kati eyo buli awali amagomba anti bagamba bagiyita land of what
land of opportunities. Kale Hey, tujalaba feri neno ani alina opportunity. kubanga Kubanga opportunity abaana bakola akasente bivenda. just wano nti omukulembeze gwe tulina ne system ye yenfu Yeah. ne wano walungi Yeah. Ekitegeeza bw'akyusaamu tumuleke akola ebintu bye. Ye si kye twagala. mwe tebabawambangako Hey. gwe tewalabe wano nze nabadde ndabanga Museveni mu butuufu totujoga otumanyira bumanyizi Museveni akutulugunya nadamu nakuwa n'abakuziika abasirikale bennyini abatulugunyanga Segirinya bebamu mbu bakomewo bamuziika mu kitiibwa nga mulamu nga temwamurumirirwanga ng'akyali Mwina mulamu. y'omusirikale gwe mumanyi nti yeyamutulugunya yabaddewo mu kuziika bali bwe babadde b'e Masaka ababikola kati bano abamuziise bo tebakiikiridde eggwanga abamukwata baali tebakiikiridde eggwanga bakiikiridde. narabanga mama wa sipiika woyo ogundi ngadduke wa sipiika omwana wange balage ka vidiyo ako ng'arajana omwana wange sipiika nyamba ate sipiika mbu yakomawo yakwata ku mulamba kati bwakwata ku mulamba amuwa omukisa bamuziike mbu sipiika yamukwatako. Oli yabadde mubaka wa Parliament. Kati bwe baali bamutulugunya teyali mubaka mukama we aba sipiika. anti sipiika bwe yagaana okumuyamba Sipiika yamuyamba ki? Maama wa Segirinya yamuwa ssente ate era n'atula mu Parliament. yazimuwadde nga amaze okufa. Wali bwe yagendeyo yamuwaayo abamugamba obukadde 3 sijjukira. N'atuula nawali n'avumirira abakwata ababaka be. Lwaki bababeeza mu kkomera? Omanyi nze nina ebintu bano bye naraba. Gavumenti yemu ku bantu abayinza okwezingako ne bakuwaayirizaako ekintu nti wasa omuntu oba wakutta omwana ne bakuteeka awantu ne bakutulugunya ne bakola kimu naye gwe bw'ojja ng'owaabira gavumenti ekugamba olina obujulizi butulage n'obuleeta n'obuteeka wali kati bo nga bwe baali batugamba nti Basegirinya batta abantu bo ne bazanya komedi zaabwe ne baleeta abantu mbu babasiba ebiki mwe mulinayo akatambi oba footage eraga gavumenti nga bwe yatugamba oba omulamuzi yenna oba babali bawolereza gavumenti nga Segirinya akubira abo abantu abo abavubuka bagamba mbu be bakozesa n'amukubira essimu nti genda wano ne wano ogyewo ebijambi otemu abantu kakane bo bagamba obujulizi gyebyo omusango tegukyali mu kooti omusango guli mu kooti tulinde gavumenti bweneetuuka nti eguwulira ojjawulira obujulizi obuyiikawo ebuti nga bwe baatugamba. Kuza Saving Zone ne Pride Akiba account. Pride Microfinance, your growth is our pride. Abantu abaali wano mu generation ezaaliwo nga basoba ne miliyoni 10 naye bona baze nga basaanawo mu myaka 15 emabega. N'eki ki ekimazeewo abantu? Omanyi nti mu Uganda tetukyaweza batwalo 10. Okitegeera kati kayotikeera bwetyo bweri ejje balya mpola mpola era naffe gye twolekera kuba tujja vaawo wajja abeeru kyovula waffe twatandikawo life for tomorrow. Tujja kutuuka nga n'abanyolo bakendedde n'Abaganda esewo abantu abasinga obungi tujja kuba nga tewakyali muddugavu tewakyali mweru naye nze ekisinga okunyiiza nti abantu kati oyinza okukeera n'osanga omusuubuzi ng'ali mu kuba atambula n'omulaba ng'ali mu motoka n'ogamba abanyankole baafuna sente naye nga looni zaalina zimuli wano zimuli mu bulago maama enkoko tekyagenda tazimira bulungi. kati nze nabadde eyo mu kyalo nga ndi mukola research ne lwaki waliwo omukyalo omu yampeerezaako ka footage nandaga abanyoro engeri gye bazaalisangamu eyokusala okwo n'abazungu gye beesibako be bagireeta. olaba nabadde nkola research nga ndiyekagadi nendaba bw'ogenda awo e Mulago waliwo ebijjukizo ebyedda bya 1865 17 1900 awo Mulago engeri abakyala badugavu gye basomesangamu abazungu wano kyokka ate nze bwe nazemu okwetegereza nendabanga
yo omuzungu eri bwasoma nga bwe basoma ku masomero asomayo myaka 2 ne bagamba nti kati senior 6 agimaze nasoma omwaka gumu university agimaze ne bamutikira naye ate ffe tuva mu 1 2 3 mpaka 10 bo babuuka bebi ogyerabidde middle top okitegeera kati omuzungu asomye n'asomanga munnayuganda bw'asomye eri bamulabanga ng'omukulembeze wa America baba bayita oba bayologist wano tebaliiwo bagamba oba w'amaanyi ng'okubisaamu n'abazungu beeri osomye nga omuddugavu kyasoma bw'okisoma eri ng'oli muzungu bakuteeka ku ntiko ya kika kya waggulu era n'abo abasawo tebabaranke nga wano yefe wano mu Africa tetubalina babisomye naye tebalina mirimu wagamba abasawo abo nti tetulina ba neurologists naye ba neurologists we bali abatonotono bali era gwe n'olwala anti kati bo weebali abaliwo bakoma oba ngambe ku level 1 oba balina obukugu n'okusinga omuzungu naye ate omuzungu tasobola mutongoza ate ffe n'ekitusalako ebikola naye ate recently twafuna omukisa abasawo baffe wano basobola okugattulula abalongo abeegasse for the first time netukola record kati abo era ojja kusanga nga bababbi abo gavumenti bwe yandibadde eteeka mu ssente ne babanga ekyokulabira muzeeyi abalina bwati tebalina gye balaga tegagera bakwatako abo oyo Museveni wo abo baffe nze amumanyi basobola obbabba oyo kasita aba bafunamu ssente ajagamba nti abo mugende babakolere ijo bakiri ijo bakiri jango bakimi kasitayo kaba kaweddemu musajja ono abaddugavu ebintu ebisinga bye bakolanga kati nze nina ebintu bye nali neebuuza ne mbagamba nti bwe tunaatuukira mu myaka egy'omu maaso tujja kuba tulina empire eyaffe naye nga tetunafuna empire kati sawa ya leero California yakuta omuliro oba amataba ensi kati eze ng'ekyukira ddala kati omuzungu bwana bataliwo mugenda kuddawo ekyo osiiba okimbuuza nabagamba nti amafuta ag'ebinyoro mujja gabanga mwaka gatandika okuganuunako obunuunyi nga mwaka gawunyako obuwunya omuzungu agende amataba gakube nga China yona gajaburuzi kati mugenda gasimisa ki temulina byuma bimwagula nti bya spare byuma babireeta ddala temuli omwana wano bwakola mashini yona mumuta mumuwamba mu abasirikale gavumenti ne bamunoonyereza abaga ani yakola ekyuma ne bamutta abaana bali bayiyakira EV motoka feye waffe sebe waliyo n'omwana yakola omuzinga n'atuusa obuvunaanyizibwa n'agamba RDC mu 2014 namugana nakoze omuzinga gwange njagala gugezesa bwe bamala okugulaba bamukwata ne bamukuba empiso ne bamutwala ebutabika ne bamukolera certificate nti muguwa ddalo ebyaddirira yabula ne kati n'abazadde tebamanyi gyali matayo okuva 2014 ne kati bwakaita emyaka emeka muleke kwogerera yabula kuva 2014 ne kati tarabikanga bujulizi ki obuliwo nti omwana oyo yali abadde naye baatuwa lipooti kasookedde abazadde bamunoonya ne kati taliwo gendawo ku CID genda mu polisi za Uganda zonna omanyi kyasenga okuneewuunyisa URM mu Uganda erina mu office ziwera ne 10 mu Uganda yona no office mu buli region mu region eri zisangibwa office kati choino manya wane Kasubi uweri Kasubi si region Kasubi osobola okugenda ku kitebe twina branches ze twakolaawo twalina branch wano ku Crested Towers Old Kampala waliwo branch wali ku gundi ku muzikiti sebo branch za URA etuzi branch za URA ziri woyogerede kugamba ndabo space bwet naye kati police buli ka distance we kati waliwo police station police station osanga abantu ababura buli police ereke ebifaananyi nga 2 police station eziri mu Uganda oba ne bwe ziba headquarter ziweranga emitwalo 50 kwetololwa Uganda kugamba buli kayumba ka police we kali ziwere emitwalo 50 naye URA olaba n'okusukamu olaba ka distance kwotadde waka URA
gule emmotoka yingiza ekintu mu Uganda nga towadde musolo ne bw'oba eri ewaffe kagati era ffe eri ewaffe mu kyalo buli muntu gwe baakwatanga ffe tumanyi nti URA kasita okigula ne bwe kimalayo wiikisi 2 baba bakutuuseeko naye ng'ate kitya nga tekiwadde musolo anti kyenjagala okulaga naye baako ekintu kyokola bawaaba abatono bakola naye abangi tebalina makulu URA ejja nenoonya omusolo gwayo ekuyiga wonna wooli kasita oyingiza ekintu ne bwe kibanga kya $100 ekuyiga mu kyalo kyonna ky'olimu ne bakukwata naye poliisi oba mbusemanyi maje oba bambi nabo tebawera oba kitegeere kale ate abatawera be bakufunana Shusa level ne Pride Microfinance. Funa Pride Business Loan lero okulakulanya business yo. Pride Microfinance, your growth is our pride. Osobola okuyingiza ekintu mu Uganda nga tebakumanyi. Tunulira Uganda Airline. Ennyonyi tulinanga nnya nezikolwako abakozi emitwalo nga 2 era ripoota yakoleddwa juzi wano yaraze nti omwaka gumu just 2024 twafiiriddwa biliyoni 2.38 mu nnyonyi awo ennyonyi nnya kuliko aragirira kuliko watoyi kuliko abasimayirengera kuliko oyagala kubeeko abantu nga bammeka ku kati ndowooza ffe ne tumala tufuna ennyonyi nga 4 nga za L40 nga za gwanga nga Uganda Airlines erina ennyonyi nga 40 zibamu abakozi akakadde kalamba yawo abantu baba bafunye emirimu ate tuba tukyaddeawo twegayirire ti abaana bagende ebuwalabu babonaabonere eyo baba ku nnyonyi nga bakola kati sente zebafiiriza abo oba sente zikola rose muli zisobola otandikawo wana mafactory n'abali e Dubai ne bajja simanyi temulinayo mubalirizi bw'eggwanga tumuyina auditor bwe muba nga temubalina ffe tubawo baabeeru baffe abeeru baasoma ababalirira ebitabo tubalina abaasoma gwoteesa Uganda Airlines ebeemu abakozi nga bano abeeru yandibaddemu ekinene nnyo abakozi nga tebawera na 3 era kirabika tebawera nkugambe bali mitwalo nga 15 era bwe baba nga bawakana tugendewo tubabale tebayiwera naawe sebo bayiza n'okuba bambi ebibiri tebawera gwe Josi ndooza watuuka mu ofiisi ng'abantu bangi n'ogamba bano bali wano ku nnyonyi nnya kati tulina okulwana nnyo okulaba nti at least ne kubeeru babeera mu lwansonga abaliwo bonna babawo emisaala babaliisa tewali na kyamaanyi kye bakola baba bakola okujjako mpozi nga bano abakebera kusaba passport ne bana babeerawo ngaokujjukiza kati abalaba abasaba passport tebakolera Uganda Airlines abo bakolera immigration eri wansi wa Ministry of Internal Affairs tolaba bwowayiriza abennyonyi tuli batono nnyo abo bonna bandi badde olaba Solomon bwe batuwa emirimu ffe nze bankozesaako naye bwe nali nkola saalindanga nti omulimu gwa munange nti omuntu bw'abaza oba kasitoma nti ndinde mbaoli taliiwo gwagenda omukolako bw'oba okola ekintu okikola ng'okyagala kyova olaba nti kati saawa yaleero Museveni bwaleeta sisitimu ng'egenda tuyamba tetusobola jjikiriza lwansonga nti buli kyeyakola kyonna sisitimu yagita kati abantu tebakyamwesigirako ddala ne bwayogera amazima agafaanana gatya naye bw'aba alongoosa kati ne Museveni osobola omukera n'omwesiga n'omugaa nti longoosa mumwongerayo emyaka ginga giijo nimugaa tereeza ebyasoba bano be baagala Uganda esigale ng'enyigirizibwa mubalabye mpa kirowoozo naye Uganda Airlines abakozi basusse wadde naffe twagala tusindikeyo abakozi naye kisusse osanga abakozi nga 40 mugenda kulinnya ennyonyi omu ayimiridde wano omulala muka distance kali omulala muka distance kali bonna bakusongera ku nnyonyi emu genda mweyo bonna abo bakolera kisaawe tebakolera nnyonyi anti era bonna department betugamba Uganda ate waliwo ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku by'embuuka kyekibawa
abakozi bwe bateekeddwa okubeera ku kisaawe kati ezo sente zifa zitya anti okusinziira ku international level mulina okuba na buli omuntu wagenda ku kisaawe buli kalevu katuuka kalina okubaako ne gwasisinkanawo okumuyambako gwe imagine singa otuuka ku taafu y'ekitongole ekyo ekiri ku mutindo kyandibadde kyekisasula naye ate ezifa zaffe anti gweoba oyagala okukola ekisaawe mu nsi yo olina otutambulira ku standards zaabwe kyova olaba tulina ebika by'ennyonyi ebitasobola kugwa Ntebe ennyonyi yeetikka abasaabaze 8 tesobola kugwawo kuba akasaawe kaffe katono paka nga tugaziyiza mulinda ki mu myaka 4 mujje kola kyehoyima ate kiri wammwe ekyo kijja n'ey'abantu 10 olira kati ono naye yayiga karakita za Museveni bw'alaba ng'omutwala ng'akubamu effumu liri erikuzikiza mukola kyewaffe kiri wammwe ekisaawe tetukomyawo tubawotaddeyo n'ekyomupiira kiki kyemwagala Matayo Nacha Ebo bebokka abalina eddagala lya Habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga okunyomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze eriyonja mu museke n'okugoba mugaba okugattako emimwa egyaguba okusiiwuka n'okuddugala ate nga balinayo akapya aka Habo akuza enviiri za Nacho bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo kyokka ate gwe bw'obeera mu katuli kino ogamba lwaki bapapa batukulembera bandibadde ku muddugavu naye bw'okikola baba bakugoba ate gwe ogendereze nnyo abakatuli kyabo bw'ovanga mu ddiini yaabwe neofuuka mulokole bo bennyini be bafuuka abayeekerabu ate batya baba tebaagala oddemu ne bweguba mudumu nga gwa bukatuliki tosobola kudamu kusenayo amazzi Matayo ne bw'aba nga ddwaliro ly'abakatuliki nedda ssebo kankuwa ekyokulabirako tulina Naggalama kifo kimanyiddwa ky'abasiraamu naye eddwaliro erisinga okukola Naggalama baliyita St Francis Catholic Hospital abasiraamu we basinga okwettanira kuba lyeddwaliro lye basinga okwesiga ungamba oti anti omukatoliki bali tebayingirangako mu bukatoliki kati tutambula n'ebbaluwa eziraga eddiini gye wavaamu nedda Matayo Ssebe tugenda kuwaayiriza owakanye naye abandi bakirabyeko bajja kukubuulira nedda ekyo nkiwakanyiza teri mukatoliki asosola bw'ogenda the door is open teri gwe bakaka kubeera mu bukatoliki kankugambe kino abasajja bali bomala obuvaamu obukatuliki bamanya batya kati ngenze mu ddwaliro erubaga ndi mulokole dokita agenda kumanya atya olaba kati sawa zino busiraamu ate badokita baba bakatuliki anti tokiraba nti nerubaga waliwo badokita anti kati kyenjagala okulaga olaba kati nga bano abasiraamu abamanya bw'olangirira nti ngenze mu ddiini bweti oba nga si waalinnya nova mu ddiini nga neiba we abadde akumanye nga ye musumba oba yeseeka asaazisa taadamu kukkiriza akuteerawo embeera tukiteeke ku levo y'ebitundu mwe tubeera ab'eŋŋanda anti era tukikola mu bubbi naye tosobola anti kyeŋŋamba ekyo kyogezako kugamba ekyokusosola tukiteeke ku eyo levo nti ogwo Matayo osobola okukeera n'olokoka famire yonna neekola ki nekukyawa ekyo kisoboka naye generali nti olokose ate bwogenda mu ddwaliro ly'abakatuliki tebajja kukola ekyo sikirabangako nonyereza kubasomedde kubasabira abakulidde mu bigo olaba aba bakatuliki kye babakoze nedda ssebo awo mpakanya nnyo oli ku bakatuliki mbamanyi nnyo nze gwoliko nina nakubafaaza gwe nina okuwaaliro omukatuliki ate nga waye naalemu tagende ate naalemu wapaako tiketi yaayo kati awo ntegedde naye abakatuliki mbamanyi abasajja abo balaba ebiseera ebisinga baagala bweyingira mu kyabwe okibeeremu eva nze ndooza twogerere ku bantu abali ku rankings ezawaggulu naye ebiseera ebisinga tebafaayo kumanya anti waliwo engero mbu simanyi omukulu kyebakusomesa kyogenda nakyo naye bw'otunuulira abantu abasinga obungi ngaabo abali waggulu abasajja abatandika amaddiini babawadda baafa kituufu kati mwe abakatuliki mwe bafaazi mu bayibuli yonna ne mwerabira mu butuufu okubaako ekintu kyonna
kyemwatutira mu bayibuli nti kubanga kati nabadde nkola research nga ntunuulira nendaba mu nsi yonna mu bitabo byonna kebe bayibuli history n'ebyafaayo ebisinga obungi obutabo bwonna bwe muba nga muwandiika murankinga Dorofitira Chairman Mao abakyasinze okutta abantu ate kakati abantu abakyasinze okutulugunya abantu bayibuli nkulu okusinga Chairman Mao anti wulira history yonna nkulaze nti bayibuli empapula z'amawulire n'ebintu ebirala byonna ebiwandiiki ebiraga ensi nti gundi mulungi gundi mubi toyinza kusangamu ba King Leopard nti yata abakongo bwe yajja okufuga King Leopard tumuteeke mu bayibuli eyamusookawo kale yamusookawo lwaki temumuteeka mu byafaayo nti yali aseeka abadugavu ebyani ebyabadugavu temuwandiika abaddugavu mumwogereko lwaki mwesiba kati Leopold mu bayibuli tumuteekewa anti kati omanyi lwaki nkugamba bwenti nabadde ntunuulira bayibuli eyogera ku batemu abaaliwo ba Nebukaduneza abebogerako Faraawo abaaliwo mu biseera ebyo Faraawo olwokuba nti yali ava Misiri anti Faraawo Abayisirayiri be yatta obabala kansooke nkulageko kafoto gyako edda abazungu nze nabadde ntunuulira nnyo mu mirembe gya Kiwanuka sekandi vice president balina omuzungu gwe bagenda ngoba ali awena mugongo oba side ki baatekawo n'olunaku mu Bukatuliki nti Mwanga yamuta nga tanata bajulizi mbu yaleetanga wana eddiini owulira oli ku Bishop James Hannington oba oyo yali bamuttira mayuge eyo Busoga yali ayingira buyingizi naye oyo Mwanga yamuttira ku nnono ya Buganda nga bwe yali etambula nti Busoga Abaganda bagitwala kuba manju wa Buganda era ye nti yalinako omuntu eyamulagula nti omuntu ali wamba obwakabaka bwo aliva manju wa Buganda era bwe bamunnyonnyola Chiefuluba gwe yali yateeka e Busoga okulabirirayo n'amugamba nti waliwo omweru ayingiridde eno teyalonzalonza yabagambirawo naye ng'okakase eyo history muddugavu yagiwandiika oyo ye mutuufu eyo ye nnono ya Buganda bwe yali Busoga yali manju wa Buganda ate ekyo tekyawandiikibwako wa muzungu yenna oyo abadde oral history abaddewo kankugambe kino teriyo sawa ya leero omulokole akutuukako n'akugamba nkuleetedde Yesu tebakikugambanga Yesu akwagala tukuleetedde Yesu Solomon olira oli mu myaka 3 okuze ng'omanyi Katonda bw'ali byayagala wuyo olina mpatiri oli faaza mulamba era ngenda kuwa omukisa bwe tumala wano omukisa nze Katonda yampa ngenda kwongerako olira ebbanga lyomaze omulokole n'agamba nti nkuleetedde Yesu toloba nti abanga addakubaze mu magezi emyaka gyomaze otobye obonyebonye ng'osaba Katonda naye najja n'agamba nti nkuleetedde Yesu nyinza okuba nga mbadde mumanyi ninga mbadde simutegeera nga tomutegeera ye n'amuntegeeza n'amukutegeeza bakubanza ate mumutegeera kati bw'olaba guno omulembe gwe tuyita ogwa digito nga bakyakugamba nti tukuleetedde Yesu kweri tujjawo obukakafu nti mu 1800 omuzungu we yaleetera Yesu nti Bannayuganda ne mukkiriza ne mugamba nti kabaka tutte tufiiririra Yesu ekyassa buli wentuuka mu myaka egyo tuve ku history w'abazungu Matayo tudde mu history owaddala owaffe ow'Abaganda ekyassa abajulizi sintubafiirira ddiini kati awo oli mutuufu kati awoze mu Afirika kati awo ekyo webalekugamba byonna history w'abaddugavu abeeru kye bawandiika nkimanyi n'abaddugavu kye tumanyi nkimanyi kyenkugambe wali nti ekyassa Hannington yafulumira ku sayidi nkyamu eya Buganda kyokka ate nabadde ndabawo nga bagamba mu Muteesa yamutta oba simanyi Muteesa oba yaani mbu yamutta kuba yaleeta wano enjiri era bakatoliki Hannington yali tannatuuka wano era teyatuuka kale ate tolaba kati oyo w'abazungu kati ogwo tayagala nti narabanga bakiwanuka bagenzeyo mbu bali mukaabirira tebamukaabirira kumujjukira bujjukizi anti wulira bwe bajjukira omuntu oba kitegeeza aba abaluma
sikyabaabaluma nti yali atandise okubuulira ekigambo mbu mwanga n'agamba mbu edini saagala wano mbu n'amutta. Ekyo kyabulimba. Annington teyatuukako mu Buganda. So kati ebiseera ebimu nze bwe mmaa nkola risaaki zange nenzirako awo emabega nvayo nga ntumbidde nga ninga sekoko oyagala kuba buli omu. Wano bwe baleeta eddiini ne bewawakanyanga okuwakanya buwakanya Yesu bakuteekanga ku karabu ne ebyo byonna mu Buganda wano mu Buganda history yonna bagikweka tewali wano entalo ezaamerukawo ffe bwali busiru bwaffe nga baddugavu. kati kikyebateeka gwe owuwo muyita Yesu owange muyita Yesu ekyo nga kitulwanye ti owuwo mukyama owange mutuufu obwo bwali busiru bwaffe baddugavu abaali. kati kambuuze ng'eddiini nga tenajja kubanga nze research gwenze nga nkola mbadde nga ndaba almost buli kintu ekikolebwa sawa ya leero n'empapula UN kwebalira amateeka ne tekinologi na buli kimu byonna byali wano. Bw'otunuulira bano ba Santa Cross abo baavuganga ebigaali ebyegundi ogenda okebere ku mukyala gwe bayita Wondi Jeanette lipooti ziraga nti okuva mu 1565 okutuuka 1727 mu Europe bata abakyala baali basoba mu 53,000 nga barogo history gwe bateeka ku mikutu bebata abazungu abaali abarogo okuva mu 1500 mpaka 1700. Kati omuzungu ye bwe yajja n'atwala empisa zaffe na buli kimu abantu abasinga bagamba nti batwala bya bugaga se basooka kutwala mpisa neeyisa na buli kimu n'obugunjufu bwaffe. Kati ne baddamu ne basangulawo ebikolwa byabwe ebibi kubanga bebamu abasinzanga ne sitaani kituufu ekyo. Kati ne bakomonga abantu abaramu bwe waganda ng'okkiririzanga mu nzikiriza eyaffe ennyini gye baatukubisa gye bajja mu Ethiopia mu Egypt. Bwetunulira history wa Julius Caesar we yatandikira n'okutabara Africa bakolanga obutwa nga babuteeka mu Tunisia mu miga gya Tunisia gino River Nile zino baatanga abantu ne bakwata emirambo gyabwe nga balina obutwa nti oba omuntu afudde Ebola ne bakwata omurambo ne bagusula mu River Nile. Kati amazzi engeri gye gatambula okuva wano mpaka Egypt nga baagala busaasaane mpaka Africa yonna mu biseera ebyo nga tewaliwo tekinologi naye nga kyebabala ekirungi Julius Caesar wano teyatuukawo yali mu Misiri neera bwe bakoleranga mu Misiri nga baatukanga mu gino mega Zambezi. Kati buli we baatukanga nga wali history ena nga bamuwandiika wano waliwo ebitundu ebimu kyova olaba nti ne Yesu engeri gye baamubala yatuka n'abalemerera oyo Horasi n'abalemera ne bamuleeta nga wa myaka 6 n'afuluma nga wa 33 batubuulire gye emyaka 218 yaliwa yali mu Ethiopia wano. Kati Yesu omutuufu ate Bayibuli nga temulaga nti yali mu Ethiopia eraga nti nadda mu Yeruzalemu nadda mu Isirayiri. Kankubuulireyo ekyafaayo ekirala kimu kye bataawandiika. Ebintu ebisinga ebiri mu Bayibuli byakyusibwa mu kanso eyalimu kabaka Constantine oba Emperor Constantine yali wa Roma. Ye musajja yatandika enzikiriza y'Obukatuliki oyo era ye musajja yatuula mu kanso eyo n'awakana n'agamba tukimanyi Yesu muddugavu ne tugenda kuwandiika Yesu muddugavu mu kitabo kyaffe. Yali musajja oyo Constantine era Constantine ye musajja abaddayo ne bakozesa omusajja Bishop Eusebius era bwe bato bwe babitambuza ekyo oyo history ye mumanyi waali abasajja batufera nti Yesu simanya yava Isirayiri tetuganye Isirayiri yaliyo naye nga yali mu Ethiopia. Notekawo ekyokulabirako ekyangu nti we bagamba Joseph okuddusa omwana nga Kerode ayagala okumutta amutwala e Misiri yayitawa yasala atya omuggo ogwo Red Sea okusala ayingire ng'ebyentambula byali bikaluba akaseera. Kakati awo wenyini okyogedde bulungi bwe kyoyogedde kimala kubeera mu nnaku ntono yali amutuusizza e Misiri sungu okutambula okuva wali kitwala ennaku eziwerako. Soko tunuulire nnyo bw'otunuulira ekifaananyi kya Horasi ne Black Madonna n'otunuulira n'ekifaananyi kya Bikira Maria ne Yesu waliwo enjawulo nnene. Nze ng'omu
nze njawukana naawe ku kifaananyi ekyo nzikiriza nti yesu yali muddugavu nenze ate kyesikkiriza nti yali Horus. Yali Horus nedda awo wempaka nawokka awo ojja kutuukaokerizeewo. Lwaki mpakana nti teyali Horus? Lwa nsonga nti mu biseera ebyasooka nakunyumizaako ku Santa Claus oyo simanya atambula agaba ebirabo mu baana abato. Santa Claus oyo sebo twanyumya wano nti yali yaridingira ku dragon owaddala nibwo era yali katonda w'amakungula mu basajja abo Abaroma nga bakyasinza bukatonda bwabwe buli obutono ne bakirongoosa wano. Naye festivals ze bagenda bafiitinga mu Christmas, Easter n'ebisigadde. Festival emu naddala eya Christmas wawe baselebratinga Easter eyabwe yabeerangawo mu March. Nekugamba nti yabangamu ebikolwa ebyekko bingi ebyokwegatta nga babala nti buli mukazi afunye olubuto mu kaseera ako by December aba azadde omwana oyo bamusaddaakiranga Horus. Era Christmas yalinga festive day ya Horus era basaddaakanga baana okwebaza Horus ebirungi byabakoledde. Bano ne bakikyusa festival ne bagirongosa. Kyova olaba nze Yesu mmanyi muddugavu naye nze mmanyi si ye Horus. Debate egende mu maaso. Omanyi kansoke kugambe kino nti enjawulo eyali ku ebyo bw'otunuulira eddiini zino n'ebyafaayo bye baatereka n'okusinziira ku research ezitambula bw'otunuulira Yesu engeri gye bagamba nti yazaalibwa mu kiraalo n'ogenda mu Tunisia, Botswana ne Angola jjukira abanyankole abali wano saawa ya leero abasinga bava mu Egypt ne mu Angola, Ethiopia. Mu biseera ebyo be baali abalunzi ab'enjawulo era ne bano bwe bagamba musemanyi taata wa Yesu oba bano abaali wano e Misiri ono yakuba omugo ye Musa. Bw'otunuulira abanyankole abalinamu omaye waliwo ebintu bye tuzaalwa nabyo kakali kabajjajjabo ne kakusigalamu. Sawa ya leero omunyankole ye n'oba omulaalo ye n'omutuufu ne bw'aba talina nti atambula n'omuggo ne Museveni yennyini atera okuba n'omuggo. Okitegeera akabonero ako mu kukuŋŋanya history owedda kati bo bamala omufuna baavunzawo ne baga abo bachwezi kale ale ekigambo oluchwezi ne bakiteekawo history nti baba misambwa biki naye nga Yesu gwe batugamba nti yazaalibwa mu kiraalo mu biseera ebyedda byonna. Nze nabadde nkola research mu myaka gya 1400 ebibuga ebiri mu Spain byonna byazimbibwa baddugavu n'ebibumba ebiri mu street za Spain, Barcelona n'awalala ne Russia wonna baali baddugavu. Ne history oyo tebasobola muwogerako. Kabeere Japan by the way. Japan ebitundu ebisinga abo bana abayindi bonna ne bawanga baziyindi bazanya ebiyindi byabwe kizibu nnyo okuteekamu omuyindi omuddugavu naye nga abayindi bali bwe bati abaddugavu. Kiringa obankuwa ekyakulabirako tunuulira America nabadde nkola research zange ne ntunuulira eggwanga lya America lirina abantu obukadde 6 bamasiikini basinga n'abannayuganda obukadde 6 abaavu bangi mu America ng'ate bazungu naye America yemukosi kyasinza osaasaanya ssente n'okutulaga New York, Washington, Los Angeles ebibuga binyirira okukamala kati nabo tebalina njawulo ne Museveni gwe babeera bagamba. Kyova bawali nabadde ngamba nti abazungu kubikola bye baakola ne footage gwe baakweka kati olaba nti nkubuuziza bwe nti olaba saawa ya leero Mary Carter ne bwobawo obujulizi ne yeekweka mu biseera biri baaleetanga abantu bwe baleeta enzikiriza ne bagikufiidingamu n'ogaana towulirangako nti Roma yali nnwanyi baatabaaranga kukolaki kasita owakanya eddiini yaabwe kugaziya battanga busi. Mukusooka baalinga bagaziya mpaka ba Constantine bwe baateekawo eddiini eyo okitegeera ne bakreatingawo ne je ery'enjawulo bwe baayitanga ba Knight Templars baabangawo kugaadinga ebyo bo bye baali bakyusizza okubiteekesa mu nkola n'okuba nti baaliwo okulwanyisa obusiraamu nga butandika okusituka. Okubiteekesa mu nkola nze kyemanyi
kiringa Museveni bwayinza okugamba nti kafyu bwe mwagaana okwebaka najja oba mutta oba mbooko oba bakusiba kibateeka balinganga ba guards kwebyo ebyali biteereddwa Constantine naye waaliwo abantu be battanga nga kasito wakanya yabo balingayo battanga olw'okuwakanya kati ebyo tebabyogera kati bw'ojja wano n'otuuka mu gino emirembe gya leero n'otunuulira Dorofitira engeri gye bamuvunzizaamu kimu bibiri Dorofitira yatta abajju okitegeera kati bino Omuyisirayiri byebyakora tebisobola nafulumira mu mpapula byakola b'amaasi ebyo tebasobola byogera naye kati Museveni arumbeko ekitundu ekimu akoleyo akakorobero ne bwatayo 10 nakugamba nti Omumerika yenna oba omunaddiini yenna wano ne tumala tubagawo tribe ng'erimu abantu emitwalo egyo bajja kukola Bayibuli ng'eri mu lulimi olwo lwa tribe eyo kati sooke tuwummulemu eddakiika emu tukomewo Matayo atwongereyo leero efuuse debate twogera kino nakiri tukoma out of vow